Tubiridde mpigi kati. Muvudde mpigi. Bavuddeyo jjo. Yogera nnyo. Bavuddeyo jjo ne tusulawo mulongo. Mwasuze wano. Nnyabo. Muli namba mmeka? Namba 2. Mukubire mu bugalo bano be balina okujjanjaba. Maama alumwa atya? Mama yatabuka omutwe mu mwaka gw'96. N'okutuusa kati mulongo gwagana okutereera. Bwe yatabuka nazo. Omuzindaalo. Olunaku lwatabuka lwennyini. Ngo nali nga nzize kukyala. Kwata ogwo nagwo. Simanyi oba balalu be boogera emabega oba balamu. N'abagambye ku leediyo buli omu ajje n'omulalu we ng'amukutte. Omulalu yenna n'abagambye obulalu obw'amaanyi bamuwe kiki? Ani atawulidde? Ono ye mulalu yayogera mumuleke. N'ono atamuvuma mulalu. Kiri wano. Mukwate abalalu. Omulalu yenna akwatako olugalo nannyini mulalu mutwala ku poliisi. Ate bwe nnafaani anaabajjanjaba. Tulina okufaayo. Maama yogera nnyo tuwulire nfune omulala. Kakati kwolwo omulongo yali alina we yagendako nzekola olw'entuuka leero saamusangawo naye we yali alaze nga maama wange omuto yali afumbirwa kati ekyali kimututte nga oli taata alina ebbanja ly'abano kati nsanga agenzeeyo okubanja. kati godda nga bwoli wali ku geeti kati ekkubo lisimba bweriti yatuka oyo omwana mulalu oba mulwadde? kati ng'agamba sokoleke lwaki yesika lwaki yagira bw'ati? Ayogera tayogerangako tayogerangako tugende mumaaso naawe. kati ng'agamba ani ali awantereyo ku mazzi emmanju eyo neyiweko mpulira omuliro gunjokya akomyewo tuba tetunaba nakumubulisayo nti naye nga oba nga wali ku geeti wano wewaka. Kakati kyenva ngamba maama amanzi okasaabidde mu lujja nagamba muntereyo amazzi mumba olwo twateekayo amazzi n'amazzi teyagamanyi oba tugataddeyo oba ani amuwadde amazzi. Awo ng'atandika kuyimba atandika kusaba atandika kugamba mumpeti taata yaliyo mu nnyumba ye nga mukwata mpola nnyo tapapa nga tuwulira buwulizi. Kakati kyenva ngamba omwana ugonze nakigamba taata maama ono alabika si mutereevu. Kati kwe kujja okujjaawo mundeetere kino bate kukireetaka nkinoneka. Awo kwe kumukwata ne tutandikira awo mulongo ne leero tuba twamutwala ebutabika okutuusa omukyala mu mwaka gwa 2021 waliyo dokita omukyala ng'era nze muliko tuzze kwegamba tusasika naye abamu babifiiridde namwe nange ne bawange yalugenderamu olwonera. Kakati omukyala n'aŋŋamba nti maamawo yekituufu takyawona ku ddagala lino naye bw'oba olina omuntu amukulugu omusobola okwatagana nako muyiye ekirala. Era mu mwaka gwa njukiramu bulungi naye kwebiri ku bbaluwa kuba nzirina nga kale tusigala tunonayo eddagala naye nga tunoonya mulongo nga bw'omanyi nti ekintu kizzeewo ekuva ebbanga eryo tutambudde naye mulongo kigaanyi. Kale kati asiriikiriramu ekiriwo kati okuva ku 26 tubadde tetukyamuwa ddagala eriri ate limuyisa bulinyo lyagala oba limugonza nnyo nnyo netutyawo
kakati netulimujjaku kati byetufuna okusirikiriramu byayogera bikwatagana oba tebikwatagana hajjabuzi onyonyola bulungi mutafuna watandikira twandika abanya b'omukyalo bwekaba tekaliiko asobola okubaako kyeyekolera ngaolunaku ne luziba okukola okwo kone bwaba ngaatuuse enzoka muntegeeze ngende nime kati mugamba nti ndi mulalu namala emyaka emeka nga ndi mulalu mumanya eddalu we liribonera nze nina kwegamba mukozi nnyo ne bwaba ateredde era ayagala ani alina ono wandika amannya enamba y'essimu akwagala gwomuwa eddagala kendeza ku microphone gwomuwa eddagala tasobola kwagala era gwobeera naye wamma gwe mulalu amanya go maama sifunye manya gange mulwadde bamuyita yatandika okulwala omulwenda sokoleka ate empulira ali emabega wa lutengo nange gye nafuubira olutengo wandabanga ye lutengo ng'olwo bba wange yaani nga yaani nga yekusaasira bba wange nga yekasaasira olaba omwana wo siyo nti mwana wo mulwadde kyokka bw'ono omuyita otya mulabidde ddanga ndaba taliko ono omwana wo ye mulwadde kiki ekimubuzizza bali kiki kisiri mulwadde ate kati mutulirize ate tukuliramu ababatugambye nti tugenda bayimbira anti fe tugenda bayimbira tugenda bayimbira kimu mukwata oyawo anti tugenda kuyimba lindako nze kenyini nze ngenda okuyimba tewagambye buno wandabange egundi agambyewa wandabange lutengo nalimbera kanikwa tomuvuvuba ovuvuba waki byayogera ng'obimanyi oba tobimanyi byenjagalira ddala obimanyi byayogera totumanyiko na kimu tobimanyi wuliriza ebigambo ebyo ngera katwaliwo obweddamba naye amaloboozi bagendanga bagagatta ku ntoyinza kuselektinga naye omukazi domitiira ne bamubuuza abantu boolese ale musirike empuli ebyo nyina okuwulira aganye tewali werina gukwatira siyina ate nange nti mpulira wogola okuli wano musabire nnyo musemberere nga tanga tugenda kati netugende wamukyala n'agamba atya omukazi oli Betty Nambooze ebiseera ebyo bye baali bayigganya ne bamugamba nti mwana wange Betty Nambooze ate lwaki mutuleetedde abantu era bayigga ne bagamba batya byembadde njagala byebiri kawalampalo amanya gonna gayogedde genjagala tomanyi munalimu komyawo nga balaba ze siriko mutawaana gonna era nga neviira nalukenge ye mukyalawo
mukyalawo nga tannaba kujja yamusanga mulamu oba nga si mulamu si mulwadde si mulwadde era era wamma mumpeeyo akaweka akebasa babirye tugende maaso maama gwe tamama w'omwami ono babazaala bameka wabazaala bameka yongeza ku ddoboozi ono yatandika atya kale yali wa muganda we ndabudde yakedde baali bamukodemewe n'avuga emmotoka yali mugalaki n'atandika ogivuuloola n'agivuga muganda era ngamba oba yabadde eki n'akuira essimu nali mu nnyindo ewatata wange nalwayo dda kaakati nali ndi awo mu nnyindo nga naye atuuse ng'ayogera bino ayogera biri okwava ne bwabaawo abandagira ne tumutwala gye twamutwala nakkakanya kimu kangulula emmotoka yonna naye simanyi bwebatwala abanajjamu ogenda kyekamu amafuta wali gwomanyi gyemunaala gyemunakira wali wakwetagisa eddakiika mmeka kale genda otereze emmotoka ekyuka etunule wali so saamu oli owamaama n'omulwadde we gwe mmala yajja mama tunnyonnyole tewaliiwo saali naye ku ssaawa eyo akati awo netumukwatwala nakkakanya okumala emyaka nga 2 kale bw'aba alalusa ayogera biki ayogera sekana byakika nti ebyasika byemukutayagala kusamira ng'ekyani akyogera oba we malowoozi gayogeza ngaasasubagamba akyuka akyukira ddala kati yogera gwe by'omanyi byonna kwemba ntandikira n'atandika okubeera ng'ekira atukubira amasimu n'akubira oyo muganda we ng'essimu agigyewa yali mulamu ng'akola yali akola mu mbeera byonna bimaze dda maama byakulemye okunnyonnyola kaakati ng'akyali mulamu ng'ali muzigo gwapangisa ebyobulamu nabimaze kati atandika okutabuka netumutwala netumugjayo netumutwala mu kyalo tebiyinza kubeera byangu omwana we nebiki byalowooza bibye era tayinza kuba nga tayagala mwana we kuwona naye ffenna tuba tetufaanagana ate ffenna omuntu aba alina ebizibu tafaanagana atalina bizibu nolwekyo nze sijja kugenda mu byemuŋaŋaala ensaasira omuzadde nensaasira n'omwana waali wano bw'atudde wayagala okuwuliriza si gwe ayagala omwana ono awone okusinga nnyina eyamuleese ate nga ne bwe nabagamba ntya sente enzaagala ezibateekamu amafuta ezibatwala mumugye omuteeke mu mmotoka naye mukomeewo ng'emmotoka baneeteyakisendabirwamu mama vaamu ekyo ekiwundu kale singa bangambye nga sinajja sirika gwe olina logo wamma kigenda kuona bulijjo omuwali aki teri mulalwa ayagala amuwa ddagala oli gwayagala gwandiisoba simanyi wanoloka kiriniki getumanyi nandikidressinze ettaka nali ate si birungi ekitegeeza ettaka lyazibikiddewo mukama katonda ani amulikondo gundi wandiika omumazi oli omuyita otya microphone zonna solida era sizitegeera oli noono ate ngaayogera naye ogamba ki maama wamma nkuwa ekimukwano amunati ki amanyi n'oluzungu niwaka bikyalwogera
amaze emyaka 8 yalikwati yatandika atya yazaalibwa mulamu bulungi bwe yafubuka taata we yabaleka bato bwe yafubuka n'afumbirwa embaga yennyini n'azaala bana 8 kumwana w'omunaana we yafiira eddalo n'atta ewaka ewaka wani ewaka wamwana nasikira senga wange oli mwana we wakumeka omwana ye fastikoni muwala wa senga wange yalimukyala gwe si yakuzaala senga wange ono mwana wa senga wange yazaala omuwala azaala omwana bwe nasikira senga atomako okuwedde muwala we ng'alwala nnyo azimakula yeraliikirira omwana tegeeza ono si maama wo twakula bukuzi fenna nga senga yatukuzizza ye amuyita jjajjange nga muyita senga yatukuza ono si mukazi mukulu nnyo naye nga si mukazi mumyaka 35 naye nga kino ekitwa amazina ky'emyaka 8 kimutawanja kitya tayogera talya n'abantu era nakati namugulidde ebyokala twakajjukira ntwaziwa nesaawa mwenda ogw'ekiro tanagonga ku kantu yaganyitalira bamuwa emmere atambula n'agenda abantu neyeekole omusalako akugambye eyo si poyinti batobali talina kyayogera bwebuziba ekyo ayinza okuyimba nasula ng'ayimba solida onyongera ku muzindaalo ogwange nasula ng'aseka nasula ng'ayimba gwambala ayina ekiso ekikuba oluba ekibanga eddoboozi gomba mwebase kuba nze asula wano nze nsula wano bwagolola ngawe bali mujjanjaba abaana be bali luddawa abaana yajja n'abasatu abaali basembayo waka balina baleka omwami n'asigaza bali era omwaka okuwedde mukama mulungi omwana we nakasajja ozogoyobona ewabaawo omusajja yamukudde ng'amagumba mukama nga yebalira nayamba maama we omugamba natalina kyamutebabbere olwo abaana bwe bategeera nti abalirala kati bwe mubeera nga mwe abantu abakugu abeera eri tayagala kwogera nammwe kyokka abaana bwe babeerawo ese waliwo obutala ayinza okufuna omwana akatabo basoma ebanyumya bweba nkuba aba yeebase bwe kuba musana yeebika okumuja tumumotoka yenna ngenda omubikkula yenna amaaso gamumyuma yenna ng'atuuyana tanaabataloza oyo omwaka gwembadde nakyo wano gonase naye wano ekampala bawanira ku ssente nga nkola nasikanga capati naye we namujja mu ddwaliro naŋŋamba kiki ekikwewaza ku ssente baneyogera yekenyini omulwadde kyokka mama we gye mujje talina na 10 angajjukira adde mu mbeera naŋŋamba kiki ekikwewaza ku ssente baneyogera yekenyini omulwadde kyokka mama we gye mujje talina na 10 angajjukira adde mu mbeera yamala emyaka 7 atasala nviiri omusawo gye nagenda yeyampa eddagala nebasobola okusalako amaweweera asalako ebiri alikirawo omulabirira kwekufaananako obulungi naye nali nakkiriza nti bwatiyanafa nga atukula basente nyingi nagezaako netugula embuzi netugula endiga twamaliriza baŋambye twale sente bamuwa eddagala bwenadde wakomulugwawo ekifo kinatandika nedwala kati nange nakuzima ndimulwadde naye wenawulidde ekiranga ekiyita abantu nengakanede bwenalaba wetumutadde nkubire maama wakoleki ajja mubeereko ogenda onoonya sente newaka kuba sikola kati nange ndi mulwadde era naye wafuuse mulwadde naye kati ekyo kiba kivudde kuoli Zane mama, muvudde luddawa? Lutengo nama. Lutengo ayogeddeyo. Angambye eyandabayo nga nafumbirwa ani? Kasimaani? Agambe Kasaasira. Ani afumbirwa Kasaasira? Kasaasira yambisa bubi. Ana etamusindika
mwatandika kugenda musindika. Mama yatandika ati amaze ebbanga ki mu mbeera? Mama amaze mu bulwadde emyaka 11 kubera alwala mu 26. Kendezaako ku microphone solido. Mama atandika okulwala okumanya nti kati mama twali tusula eno njo Amina gezaako awo mpola mukikoye kweto mama ngazibuka ekyo gubike mu kikondole ebintu byonna naosha kati naye kyebintu ebyo nenga Ebyokyato kyebyakibanga yakulya ng'akuwaayiriza kubanga ogambye tolwalangako obadde waka wenanza okola kikati akuuza yalwala ki era ebalwaza eddwaliro ziriwa oba mulwadde gw'obadde omulabirira ate tiyakubuulira tobida tugende maaso mama wakubanga ebintu ekiro ebintu byonna agala kubyokya nga mugaana kakati bwe mugaana era nawagira nnyo nga tanjagala kuba mulemesa okwokya ebintu kati awo ng'akwata ku mukono n'antambuza ebyomola abyokya kabeti n'abyokya lobiri n'abookya akyokya kuba yakyegulira nekyeyogera byayokya bulina ekityo tobonabonera maama mugende mu motoka oli programu kooti y'amaka omulongo babiri Sarah gemanya gange tutuuse mikwano gyaffe abalwadde 8 n'ababiri abasoose awamu be 10 inshallah buli omu asigale ng'asabirigana ne munne buli omu asigale ng'asiiba ng'asaba olunaku lumu tujja komawo nga tuwalaga omu ku omu nga bawonye tulaba n'abasaasidde obadde balabi balungi okubadde natandikidde mpaka akaseera kano munzikirize musule bulungi Star TV programu kooti y'amaka omulongo babiri Sarah gemanya gange Mama mulongo twasuze wano. Mama mulongo.